Ebyokwerinda binywezeddwa ku kkooti e Makindye nga Christopher Okello Onyumu ali ku gw'okutta abaana abana mu kifo we bakuumirwa ekya Gaba Early Childhood Development Center bw'abadde aleeteddwa nate mu kkooti eno ku misango gy'obutemu egyamuguddwako eggulo. Ono aleeteddwa mu bukuumi obw'amaanyi mu bbaasi y'amakomera era nga kitutte ekiseera okumuyingiza mu kkooti nga balinda ab'oludda oluwaabi okutuuka. Kkooti ebadde ekubyeko obugule nga bangi ku bannamawulire basigadde wabweru. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Jonathan Mwaganya lutegeezezza omulamuzi ng'okunoonyereza bwe kwawedde dda era nga bazze n'empapula okuva mu woofiisi ya Ssaabawabi wa gavumenti ezisindika omuwawaabirwa mu kkooti enkulu okutandika okuwozesebwa. Empapula oludda oluwaabi luziwadde omulamuzi era n'atandika okusomera Okello obujulizi oludda oluwaabi kwe lugenda okwesigamako okuwoza omusango guno. Omulamuzi wano abuuzizza Okello oba agoberera bulungi ebigenda mu maaso mu kkooti n'ategeeza nga buli kimu bw'abadde akigoberera mu Lungereza olw'amaanyi. Mu bumu ku bujulizi oludda oluwaabi kwe lugenda okwesigamako okuwoza omusango guno mwe muli nti Okello abasawo okuva ku IHK baamukebera nga mulamu bulungi atalina kamogo konna ku bwongo bwe. Bongeddeko nti okutta abaana bano olwo kwe yamala ebbanga ng'aluluka nti era yatuuka n'okupangisa pikipiki okuva e Kyanja n'avuga okutuuka e Gaba gye yaddiza omusango guno. Obujulizi era bugamba nti Okello alina banka akawunti mu banka era ng'alina ne mobile money kw'abadde ayisiza ensimbi okukola ebintu eby'enjawulo. Copies of the bank statements will be relied upon at trial. The police investigations further reveal that the accused operates a mobile money account on his telephone number 0769 582620 in the names of Christopher Okello Onyumu, where he carries out routine transactions for different purposes on different days, including on the fateful day of 2nd April 2026. The accused also operates routine bank-to-wallet transactions from his Stanbic bank account to his mobile money line 0769 582620. Bongeddeko nti balina obujulizi bw'ebisookero bye yakozesa era nga yasangibwa nabyo nga biriko n'omusaayi. Mulimu n'obujulizi bw'abaana Okello be yasanjaga okuli Eteku Gideon, Keish Agnewoth Timu, Seruyange Ignatius n'Odeke Rayani n'obujulizi obulala bungi era olumaliriza n'amusindika mu kkooti enkulu mu lutuula lwa kkooti olunaddako bw'atyo n'alagira addizibweyo ku alimanda mu kkomera e Luzira. During your trial, you're committed to High Court for trial at the next convenient High Court session. This is where you will take plea and you have a right to apply for bail. Oluvannyuma Okello addiziddwako empingu n'atwalibwa mu bbaasi y'amakomera n'addizibwayo e Luzira mu bukuumi obw'amaanyi. Okay, there. Good. Oludda lw'abakyaki n'abafiiriddwa abaana lubadde luyambibwako bannamateeka okuli Roger Mugabe, Pius Katumba Busobozi ne Stanley Okecho. Twogeddeko n'abamu ku bazze mu kkooti okugoberera omusango guno oluvannyuma lwa kkooti ne balaga obwennyamivu olw'ekikolwa Okello kye yakola. Annette Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire. Yamyuka omwogezi w'ekibiina ky'NUP Alex Waiswa Mufumbiro awandiikidde ekitongole ky'amakomera